kiri forged. NDA eddagala lya bukadde 88 mu bikwekweto byekoze mu Kampala ne Wakiso. Kale onawosinzira okutulaba nyongera kwebaza kulaba Bukedde TV mbujjuvu agaleero tukatandise na eggye lya UPDF nga liyita mwogezi wali Brigadier General Felix Kulaije yanukudde akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Sentamu yategeezezza nti yali akulira abayekera ba ADF Jamil Mukulu yakwatibwa lwa byabufuzi. Kulaije agamba nti Mukulu yazza emisango gy'abakalintalo omwali n'okwokya abaana b'essomero. Je buvuddeko akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Sentamu ng'asinziira ku ddwe Butambala yategeeza nti yali akulira abayekera ba Democratic Forces Jamil Mukulu yakwatibwa lwa nsonga z'ekuusa ku byobufuzi so si buyekera gavumenti bwe zeeyogera. Banyi muti omwogerako bamuyita Jamiru alira baki Kyagulanyi abasinga mumumanyi nga Jamil Mukulu naye political prisoner. Naye political prisoner bamusiba lwa byabufuzi. Ekyenjawulo gye tulina ku Jamil Mukulu nti ffe tulwanyisa bigambo. Kyagulanyi agamba nti bwekuti bwe guli ne ku NUP abalala bakwatibwa mu biseera by'okulonda nti ne bannayuganda batya okubyogerako. Mukulu yakwatibwa omwaka gwa 2015 mu ggwanga lya Tanzania era n'aleetebwa kuno nga tyawali ne n'emisango egy'enjawulo okuli ogw'obutujju okutta abantu okunyaguliza n'emisango emirala mingi nga gino giri mu kkooti ewulira emisango gy'abakalintalo ng'agiddiza mu Uganda ne mu bira bya DR Congo. Embeera ewaliza omwogezi w'eggye lya UPDF Felix Kulaije okulaga ennyiike eri Kyagulanyi okuwuliriza Jamil Mukulu kitalina musango. Kyagulanyi mukondo gwange okuba nti yayise omusajja omutujju amanyiddwa nti alina mwoyo gwa ggwanga era musiba byabufuzi kyampitiriddeko. Kulaije ategeeza nti ebikolwa bya Jamil Mukulu byakola ku bantu wano mu Uganda DR Congo bingi obulina okugalira abayizi mu kiseera ky'ekyamba n'abakumako omuliro. Naye mulibedde kusibira abaana basomero mu dormitory abaana 8 ne bookebwa. Kati gwe bw'ogamba nti eyaduumira ekikolwa ekyo alumirwa ggwanga sikutegeera ebigambo ndowooza byakyuka kye bitegeeza. Ategeeza nti Kyagulanyi byayogera nti aboogezi b'NUP bakwata olw'okuba boogera ku byobufuzi si kituufu olw'ensonga naye agenda akugira gavumenti eriko mu bazungu naye takwatibwanga. Teri muntu akwatibwa kwogera kibiina kya byabufuzi singa kyandibadde y'ensonga pulezidenti yennyini yandibadde akwatiddwa kubanga agenda ebweru n'ayogera ebyesimatu n'akomawo ne bamuwandiisa n'ebimuli ku kisaawe. Omuwandiisi omukusabawandiisi ayogera omwogezi w'ekibiina boogera nga tetubakwata so si kukwata bawagizi ba kibiina abakwatibwa baba balina emisango egibavunaanibwa. Anyonyedde nti kyamu Jamil Mukulu yatta abantu abayitirivu okumuyita nti alwanirira ddembe ly'abuntu. Bazadde b'abaana abo tunaabagamba ki baganda baabwe wolundooza abavuka nga babiri abawonako bokka abala bonna bajja so bw'aba nga mwoyo gwa ggwanga kwokera baana muki muzidometry ono bwe Kyagulanyi n'atunnyonnyola ndowooza. Y'omwogezi w'ekibiina ky'NRM Emmanuel Dombo awadde Kyagulanyi amagezi ti baba bamanyi ng'agala kumanya kyakwasa Jamil Mukulu ayite mbawaka b'NUP abali mu palamenti ensonga endeetebwe mu palamenti annyonnyolwe. Naye kyalibadde kirungi mwami Bobi Wine bw'abanga ayagala kwetegereza lwaki gavumenti yakola ebyo abuuze gavumenti emutegeeze oba agambe ababaka be mu palamenti baleese ekiteese ekikwata ku nsonga ezo. Babakuliriza abavubuka nga bakulembeddwamu Asasha Shoveri honera batuziza ku kitebe ky'enale basabye Kyagulanyi akimanye nti emisango giri mu kkooti nti alina okuwa kkooti omukisa ekulu ogwayo. Bobi Wine alina okuyiga okurespektinga arms za gavumenti so ekintu oba ensonga bw'eba eri mu kkooti tolina kuvaayo ate n'ogyogerera kubanga tulina abalamuzi abasobola kwogera ku nsonga ng'ezo kubanga omuntu tebasobola kumusiba nga talina kyakoze. Ebyo bibeereddwa ng'eggye lya UPDF limbira byara Congo mu bikoko tebyatumye Operation Tujja
okuyiga abaikira ba UPDF nga byatongozebwa mwezi gwa Novemba omwaka oguwedde. Watu walikuwa nasemi kwamba ni nguvu. Ate Amasasi ne tyaggaasi binyoose ku Kyalo na Luwondwa mu ggombola y'Emadudu Mubende oluvannyuma lw'abasawo okuleeta omulambo gw'omuntu eyafudde obulwadde bwa Ebola ne bamuziika. Buntegubadde musango naye kinyiza abatuuze be basawo okuggyamu ebyambalo ebibabaddemu ne babisuulawo Namasambala n'ekidiridde batuuze kwerya mu Gujjolo poliisi n'ekuba amasimu bbanga okubagumbulula. Omugenzi yafiiridde mu ddwaliro ekkulu Mubende kyokka bba Michael Sempewo alumiriza abasawo obutafaayo. Mugenzi ye Grace Nakawesi ng'abatuuze bategeeza nti ebyambalo bino byandiyinza okuvaako Ebola okwongera okusaasaana. waliwo n'ekirala kibadde kyagu bamwezikira kiki bagenda tuleetera obulwadde baba balina n'okubitwala ne bamanyi gye babyokera. Buli wali tuli mu kuziika tewali muntu n'ogu naye bali mu kuba tiyagaasi wali we tuziika maama waffe. Lwaki ebyambalo bitabudde abaana babyavuddemu babitaddango bagamba babyokya abatafuyiddwa abaana kati abantu ne bakyankalana ne bagamba lwaki twokya ebyambalo bamaze okufuuyira wali ne balagira abantu basatu ne babateekako ki enkokota eri naffe ne tukkiriza nze banzikiriza n'ensuula y'akataka ku mukyala wange n'abaana nga babiri. Kakati bazaala kweyambula wano banga ngule petroli namuguze gavumenti oba terina petroli simanyi ne batukaa tuleete ekibiriiti kiri ekyange kyenaguze basangibwa bakimazeemu bakasuka bukasusa obuti nga tebutuuka wali ne basala essanja ne bakuteeka ku ssanja bakasuka essanja terikwata muliro nga bumulimanyi kati ne batukaa tuleete ekibiriiti ekirala ne tukigula ne tukireeta era ne bakasuka. Kakati abatuuze ne bakyankalana awo wabudde akavuyawo okutaaka okuba tiyagaasi n'amasasi bagamba feeding ngolo Ebola bwe bagamba abantu abatayambadde nekati ebyambalo byennyininyini bye badde bambadde ebirimu obulwadde lwaki babireso ne batabyokya olwadde batulekedde obulwadde wano. Bibadde Mubende wamu naffe Musa Kabogoza byatuleetedde. Ate wabadde wakasatiro e Kayunga mu West Zone w'amasannyalaze bawalampi ekikondo ne gamukubirawo n'afa. Ono UMEME emwegaanye era nti si mukozi waayo nga yandibanga nti abadde mu kugabba. Ow'amasannyalaze alinnye ekikondo ng'aliko byakolayo gamukubiddeyo waggulu ne gamuta. Afuddeyo Sulaiman Kafeero nga kitegerekese nti aludde ng'akola mu masannyalaze era omulambo gwe gusangiddwa waggulu nga gulengejja. Bino bibadde Kayunga West Zone mu Kayunga Town Council mu disitulikiti y'e Kayunga. Akulira UMEME Kayunga Esther Birungi agambye nti afudde abadde kamyufu si mukozi waabwe. Omwana ono abadde si mukozi waffe ekisooka ekyokubiri abadde nga bwe yayagadde bwe yalinnye talina kyambalo kyayambadde ekimuprotektinga talina gloves talina helmet talina kwegamba ene protective gear. So tukubiriza bonna abatali bakozi ba UMEME tubakubiriza muve ku layini z'amasannyalaze. Birungi agamba nti kamyufu ono yandibanga aliko obuwaya bw'abadde awagika mu mita eyayaka mu ngeri ey'okubba amasannyalaze. Poliisi etuuse n'eyita aba UMEME abalinnye ekikondo omulambo ne baguwanulayo era obwedda buli agutunulako ng'ayunguka amaziga. Alinnye amasannyalaze nga alina ebikozesebwa ebimu byatatadde ku mubiri gwe. Nze gwe nandibadde ndaba nti ensobi weekoze eki weevudde.
Imagine ddala omusajja otegeera obumuuka ku mutwe ogwo nga tayambadde giraavusi. Akoze kibi nnyo. Omulambo oluwanuddwayo abatuuze tebaganyiza poliisi kugutwalako ggwanika ne bagudusaawo. Akulira poliisi ya Kayunga Town Council Jali ya Kawanguzi alabudde abantu ku kabi akali mu kubbirira amasannyalaze. Mpulira yakolako UMEME mu UEB n'abivaamu kati abadde amateeka tegamukkiriza kulinnya ku muti kubanga oba tobitegeera, so tukivumirira kyakoze era nze kyemmanyi kino kigenda tuyambako okuwanga example ku balala yadde example ezze mu bubi. Kawanguzi agamba nti bajja statement ku booluganda okakasiza ddala nti kano kabadde kabenje etewali yeemulugunya. Sazeewo batuwe statements eziraga nti kituufu bakkiriza omuntu waabwe afudde amasannyalaze era tebagenda kuddamu kwemulugunya era tuli mu kufuna statements. Sawulo w'okulira yakusakidde ekkulire lino. Tubasaasidde bannaffe olw'ekikanga bwekyo ne bukedde olunaku olw'enkya afulumya alina amawulire mangi. Ojja kulaba Bobi Wine ebyokuwaana Jamil Mukulu bimukalidde bimulakidde biyingiddemu amagye ne poliisi nga bwe tukulazeeko. Bukedde ayongedde okulambulula ensonga ezo. Omukago wa Bulaaya agumizza ku by'amafuta ate olusuku lwa Semiti alomboza ebyaliwo ng'akabenje kagwawo ogwa Kirumira omugenzi Muhammad. Omujulizi atankanye mu kkooti n'amawulire amalala mangi ku nnusu 10 nga bulijjo. Ojja kufuna olupapula luno n'ebyemizannyo nga mwebiri katuumulemu tudde n'agataliiko nfuufu amalala. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Kulikayo mu kumulamu okwo mawulire amalala omukungu ow'omukago gwa Bulaaya ategeeza nga okuzimbibwa kw'omudumu gw'amafuta okuva Hoima okudda e Tanzania bwe kulina okubaawo wakati mu kugoberera ebyo ebyakkanyizibwako muli okukuuma obutonde n'ebyo ebikwata ku ddembe ly'obuntu. Omwezi ogwedde Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya essa ekiteeso ekiyimiriza okuzimba omudumu gw'amafuta okuva Hoima okutuuka mu Tanzania nga bagamba nti gwali gugenda kutaataganya obutonde bw'ensi saako n'okutyobula eddembe ly'obuntu era abagenda okussa omudumu guno gye gugenda okuyisibwa. Ensonga eno yatabula bannayuganda bangi okwalina omukulembeze w'eggwanga ng'ono yategeeza wiiki wedde ng'okuzimuka omudumu gw'amafuta bwe kulina okugenda mu maaso. When you got this parliament, these are just young girls, member of parliament. You are lecturing me what to do in Uganda. You young girl. I think somebody should cancel those young people. Leero omukago gwa Bulaaya nga bayita mukungu waabwe Caroline Andras n'atangaziza ku nteekateeka eno n'ategeeza okuzimba omudumu guno bwe kulina okugenda mu maaso. As EU, we will always support projects that can have a transformative impact in Uganda, that can help the economy to grow, that can benefit the Ugandan population. And we are confident that we can all work together, all the partners involved, to make sure that this happens. Ategeeza nti bakwataga nawe obuvunaanyizibwa okukola kuzimba omudumu gw'amafuta guno ng'amateeka akalunga eby'obutonde n'eddembe ly'obuntu gagobererwa. Ategeeza nga Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya bw'erinedde okwogera ku buli kintu newankubadde eggwanga litaaga enkulaakulana nga tebasobola kufuuka kisirikidde ku nsonga ezikosa abantu. Of course, we can't be deaf to the concerns that have been expressed. It's still a European Union institution, so we have to listen to the concerns. But we feel that these concerns are concerns that are widely shared by the Ugandan population, by the Ugandan government, by all the stakeholders involved. I think it's in everyone's interest to make sure that a big investment, a big project like this project is managed in a sustainable way, in a way that is compatible with international rules and regulations. Ngeri mwalamu lwaki omukago gwa Bulaaya gwali gwayimiriza ebyamaguzi bya wano katale ke bategeeza nti kyava kutabeera na mutindo nga tebakwataganya ne gavumenti okulaba nga bamala obuzibu buno. We will also put some focus on supporting Ugandan private sector companies in reinforcing their capacities and their knowledge and their expertise to export to Europe. Olw'otta ebyenziko okuva mu Private Sector Foundation yogedde ku bigendo by'abatambi kateekebwa n'engeri okukola mu kigendo okutunula ebyenfuna by'eggwanga. Tulina ebintu bingi nnyo bye tusobola okutunda mu European Union nga bwe mukimanyi, emmere yaffe ddala ebibala ebintu nga era tusuubira nti bannayuganda bangi nnyo ab'obukolera obutini naye n'abanene abasobola okuba nti basobola okukozesa omukisa guno
okubanga basobola okulaba ebintu byabwe bifunibwa bitya obutale mu kibonde kya European Union. Ye Minister avunaanibwa obusigansi bivulanite asibye omukago guno batunasaba Nansi okwetendera okukungaana okusobola okusitula ebyensobola lw'enkulaakulana. Apply through Uganda Investment Authority and PSFU and even directly on the websites of European Union to participate. And for us, our target is bringing advanced technology and knowledge and capital from Europe. Olukungaana lwakwetebwa mu mwaka 2020 nga lwakugula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Yamunyonyo. Ndisani Mutyaba yakusakidde Green ku Okuzimba TV. Ate ebipya bizuuse ku babadde bajjuza ettaka mu lutobazi lwa Lubigi. Kitegerekese nti empapula ze babadde bakulirako zaali zaaweebwa kukola ssundiro ly'amafuta Koboko. Poliisi NEMA ne RDC Wakiso bino babizudde nkyaleero babadde bagenzeeyo okwekenneenya ebigenda mu maaso nga n'abakozi bonna abasangiddwa mu kifo kino bakwatiddwa. Olunaku lw'eggulo mawulire agataliiko nfuufu twakulaza emboozi ey'abasirikale ba poliisi e Wakiso abakutte ebimotoka bya Sinotrak 15 ebyabadde biyiwa ettaka mu lutobazi lwa Lubigi mu bitundu by'ennakuwadde mu kiro nga ne bye babadde bagezaako okuddusa baabikubye amasasi mu mipiira ne bituula. Poliisi leero ng'ekulembeddwa RPC wa Kampala North Tushime Gerard, RDC we Wakiso Justin Mbabazi n'abanne babasitukiddemu okutuuka mu kifo kino okwekenneenya embeera. Baasose kulambula kifo omuyiriddwa ettaka nga batuuse ne kyuma ekikuba kasooli ebimotoka gye byabadde biyiwa ettaka nga abakozi bonna basangiddwawo bakwatiddwa. Bategeezezza nti mukama waabwe alina ebiwandiiko okuva mu nneme ebimukkiriza okukolera mu kifo kino. Bano balagiddwa okukubira mukama waabwe Jebbis Ennoga Esimo ng'ono asoose kubategeeza nti ajja kyokka oluvannyuma abasindikidde omu ku bakozi be Enoch Kyagulanyi aze n'empapula. Abannema oluzikebedde bakizudde nti koodi eziriko zaali zaasaba kuzimba ssundiro ly'amafuta mu bitundu by'e Koboko, olwo ne Kyagulanyi aleese empapula zino nassibwa ku mpingo. RDC atuuzizza olukiiko ne bakubaganya ebirowoozo ku kirina okukolebwa nga basazeewo nti abagaga okulisa Ennoga ne nannyini kampuni ya baasi eya Trinity bakwatibwe kubanga be bali emabega w'okuyiwa ettaka mu lutobazi luno. Abeefuula bannannyini wa wano abeefuula nti balina land title oba balina ebiwandiiko ebituufu abo nabo bagenda kukyajingibwa oba okubavunaana okusinziira amateeka bwe gagamba. RDC ategeezezza nti olunaku lw'enkya wakusisinkana akulira NEMA amunnyonnyole ku bikolebwa nga tebeefiirayo. Kubanga minisitule ekirambise bulungi okusinziira okunoonyereza okuliwo ebiwandiiko ba documents zonna ze balaze ziri forged. RPC Gerard Tushima alaze okusomozebwa kwe bayitamu mu kiseera kino okukuuma obutonde bw'ensi naddala okutiisibwatiisibwa. The distress calls I got that very night, I came and left past midnight. So I don't know which big people. Agamba si baakukkiriza kiragiro kyonna ekigenda okubalagira okutta ebimotoka ebyakwatiddwa nga mu kiseera kino basazeewo okussa abasirikale mu kifo kino okutangira abalala abaleeta ettaka. Era ffe nga poliisi tugenda kukwataganira wamu tulabe nti tubagobamu. Rebecca Saabaganza okuva mu NEMA ategeeza nti byonna ebikolebwa mu kifo kino biri mu bumenyi bw'amateeka era balina enteekateeka ey'okumenyawo ebizimbe ebyazimbibwa mu kitundu kino. We bite, we shall not be taken serious. If the same government of Uganda that I serve authors that we do a restoration exercise, I'm very happy. Then the next moment it is stop. Madam, what are we doing to our very selves? Ekitundu omubaddemu akayiibwa ettaka kiweza yiika 10 nga kiviira ddala ku lufula y'ennakuwadde okutuuka e Gganda. Abdu Muwonge yakusakidde ekkulire lino. Ate ekitongole kya NDA kikoze ekikwekweto mwe kigalidde famasi 25 ne bakwata n'abakazi n'abakozi olw'obutaba na bisaanyizo. Mu bibakutte mulimu n'abasajja okuva e Rwanda bakipula eddagala lya gavumenti ne baliguza abantu kyokka nga basanze n'empapula kubatundira eddagala eryo. Ekikwekweto kikoleddwa mu Kampala ne Wakiso. Ekikwekweto kino kitandise n'akukwata musajja munnansi wa Rwanda Francis Hafashimana ng'ono abadde abeera mu bitundu by'e Kasubi Nabulagala gy'abadde akolera emirimu gye egy'okukyusakyusa obulambe ku ddagala eribeera limaze okuyitako ennako n'addamu n'aliguza abantu. Eni wetugenda naddala wetubadde ne mukyala osobola kugamba ne wetugenda omukyala gyali n'abaana era n'osobola okugira wakase wabadde wange ebyange ebibadde biro engoye zange n'ensawo yange
bamukute ne banne abalala 6 babadde yakaleeta okuva e Rwanda era nga babasanze ne dola ez'ebicupuli. Ate Hafashimana bamusanze ne ID okuli eraga nti mukozi wa kitongole ky'NDA atenda nti mugabi wa ddagala muyite pharmacist mutendeke, naye we bamukunyiza n'ategeeza nga bwe waliwo omusawo gwakolagana naye yabimufunira. You confirm to me, is it forged? Who forged it? Pharmacist. He forged it? Oyo yanzi basenga. Ani bamuyitani? Bamuyitani? Waiswa ani? Hafashimana ategeezezza nti eddagala lino litundira ku famasi eya Pepe HP ebukwiri mu disitulikiti y'e Kyankwanzi, wabula NDA egenza okutuukayo ng'abakozi eddagala balikwese. Hafashimana asabye bamusonyiwe kuba abadde yeeyiiya era nga layidi obutabiddamu naye tekimutaasiza. Ennansana ku Kibulooka bagadde Favour Pharmacy olw'okusanga ng'abakozi abakolamu tebalina mpapula za buyigirize. Have you been paying her? She's new, that's what I told you. When did she start here? I'm saying, have you been paying this month? Eddagala lyonna erisangiddwawo mbaliboye ne litwalibwa. Ekitende bakutte abakozi ku Wilder Pharmacy olw'okubasanga nga bakola naye nga tebalina pharmacist, wabula omukozi gwe basanze ewaakubye omulanga n'asaba bamusonyi waggalewo. Agezezaako okukubira bakama b'amasimu nga buteerere olwo ne babawa eddagala lyonna naye ne bamutwalirako. Ate ekibuye Rogers Mushabe nannyini Sky Pharmacy akwatiddwa olw'okusangibwa nga talina mpapula zimukkiriza kuddukanya pharmacy. Okay, you sit down, you sit down. You want to fight? Okay, can you fight now? Pharmacy endala ze bagadde kuliko eya St. James ekyali Wajala, Stefanio Hekawuko, Ziwa Andote Namuŋŋoona, Dixborough Busaabala, Divine Kinawataka nga n'abakozi bonna abasangiddwamu bakwatiddwa. Tujja kwongera okukubiriza abantu okulaba nti abatuwa information yonna esoboka okulaba nti n'abalala abakyaliyo nabo tukola ki tubakwata. Era kkooti ejja okusalawo kitulikola nga omusango gukozi kikuwedde, so ffe tetulina buvunanyizibwa bwa kkooti. Samuel Kyomukama akulira ebikwekweto mu NDA ategeeza nti abakwatiddwa bonna baakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwa era ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso. In total there are more than 100 cases in different courts in Mbarara, in Soroti, Mbale, in Ikulu, Mimira, in Kampala, Makindye, Nakawa. Eddagala libaboye libalirirwamu obukadde 88. William Mutyaba yakusakita ekkulire lino. Nabino nga taliiko nfoofu. Omukadde yakweka Ssekabaka Muteesa II aziikiddwa bamutenderezza olw'obuzira. Era yataasa Namulondo